Ssabbiiti ewedde akakiiko k'obutonde bw'ensi kalina okulondebwa wabula abamu ku balina okulonda ko ne yali alina okukakubiriza akulira ekitongole kinema tebaalabikako olw'okwekalakasa kw'abavubuka okwali kugenda mu maaso. So tujja kukwasaganya tufune olunaku olutuufu. Kati olwaleero bano bakungaanya okulonda akakiiko kano ku City Hall mu Kampala nga bateekateeka okulonda abakiise mu lukiiko luno okubadde Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago, akulira KCCA Dorothy Kisaka, bameeya, ababaka ba Parliament ne ba Town Clerk okuva mu Division 5 ezikola Kampala bakubaganya empawa ku nsonga y'aba RCC ba Division okubeera abalonzi kyokka ng'etteeka erirungamya obutonde bw'ensi teryatangaaza ku bano oba balina okubeera abamu ku kakiiko. Etteeka lyogera ku ba resident district commissioners. Kakati toyinza gamba mbu ne ba deputy resident district commissioners nabo balina okulonda. Kubanga etteeka si bwe ligamba. Lubigi bw'ebeegenda ne balowooza gwe akulembera security egenda mu Lubigi. Kyokka ate nga mu kubalondera olukiiko olugenda okusalawo ebigenda okukolebwa tebaagala olonde then baba baliko katuli ku mutwe. Okusinziira ku tteeka abamyuka ba RDC oba RCC libalambika ng'abakozi mu ofiisi ezo nga tebalina buyinza bwetengeredde kukola kusalawo kwonna. Nti tteeka bwe liba lyali lyagala deputy RDC abeera omu ku balonzi lyali badde likyogera, so tokiyingizaamu buyingizaawo kubanga olina byogezaako okubala. Bangi babadde beebuuza oba bano balina okulonda lwaki ate teryawa bamyuka ba mmeeya oba amyuka akulira ekibuga Kampala obuyinza okwetaba mu nsonga zino. Bammeeya ba divisions etteeka liboogerako, lyogera ku Lord Mayor lyogera ne ku bammeeya ba divisions, lyogera ku executive director lyogera ne ku ba town clerk aba divisions. Tetubalowooza bulowooza nti kakati ne Mayor wa division naye engeri Lord Mayor gyalonda nono naye alonde, engeri idi gyalonda ne town clerk naye alonde, etteeka lyakirambika bulungi. Atwala ebyamateeka mu KCCA Frank Rusa ategeezezza ng'ennukuta ya S ku RDCs bwe yali ewa omwaganya abamyuka ba RCC obuyinza okukiika ku lukiiko lw'obutonde bw'ensi. Wano bangi bamusoyezza ebibuuzo. The S under C could not have been redundant, because it says resident district commissioners. That S cannot have been redundant. The framers of the law put that S there with a purpose. If that is the legal interpretation, Mr. Chair, then the list is not going to end. Wabula abamu ku bakulembeze balabye biri bityo ne basaba olukiiko okukkiriza ba RCC okuva mu division za Kampala 5 okugibwa ku lukalala lw'abammemba kisobozese okulonda okugenda mu maaso era nakyo ne kitasoboka. That was my point. Understood clearly. As deputy RCC badde wabbali tulonde Kampala egende mu. Understood. Abamu ku bakulembeze ku division bambalidde ababaka nga bagamba nti etteeka lyogera ku district so si ku division nga kitegeeza nti nabo babadde tebakkirizibwa kukiika. If you are talking about the district, you're all coming from the divisions. You as the MPs. And if you want to bring the same, then even you don't qualify. The issue we are handling today is an issue of service delivery. It is what people need from us. Ye RCC wa Kampala Amina Lukanga asabye olukiiko okwebuuza ku Ssaabawolereza wa gavumenti ku nsonga y'abamyuka be ku lukiiko luno. If this house feels that we have issues with interpreting these laws where we have the town clerks, the deputy RCCs, we would consult the Attorney General. Lukwago agamba nti ensobi ziva ku minisita w'ebyobutonde bw'ensi ate akola bugwe okulaba ng'abaga ekiwandiiko ekirambika butya akakiiko k'obutonde mu Kampala bwe kanaalondebwanga na butya bwe kanaatambuzanga emirimu gyako. Kuba nti minisita akwatibwako ensonga eno yalina okuteekawo akakiiko yalina okuleeta statutory instrument mu section eya 27 egayidinga butya okulonda bwe kunaakolebwa butya akakiiko bwe kanaatambuza emirimu. Minisita takolanga statutory instrument kyabulabe nnyo. Minisita yeebaka ku mulimu gwe. By'ebikwekweto bya NEMA okusengula abeesenza mu ntobazi bikyayimiriziddwa okutuusa ng'ensonga ez'enjawulo zigonjoleddwa. Winnie Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.